NSSF sije kiri mu parliament wesige ichuli abalala bagende ko kupalapase simanyi gundi yadduse mufumbo gundi yafumye munne mu ndongo ebyo genda ku page endala matters of national importance alone ichuli alone amina ya rabbul alamin siri musanyufu ne civil aviation ekyo ekipande kye mwatadde ku airport. It's a true definition that mwe nyini mubadde mu conducting okubba abantu ku airport. How can you put something like that? No recording, no ngenda recording airport. Nkulabeko babakuwako ku mulimu ne bakuweya. Ngenda recording airport. Ojo nkwate mbwangu kubejjinja. Nja kukube jinja airport ya nyoko. Gwe mbuno simanyi management ani gomanyira. Airport is a definition of good tourist attraction. Airport is a reflection of a country. People must take pictures at the airport to go and talk about Entebbe. That is promoting Uganda. Oli musiru manager musimanyi management ngenda kujja Entebbe ndikodinga ekisawe mbwa manager manyire. Gwe wakalabe airport ya nyoko musimanyi management etaddewo. Airport munsi zonna is the number one tourist attraction. Era kyovolaba tubeerawo ne duty free. Duty free ebaamu ebintu ebya cultures ezawano. Omuntu oba ogenda okugula mu duty free oyina recording olage banna abali Thailand, abali Japan, abali Indonesia, abali Malaysia, Kazakhstan, Afghanistan. Okitegeera kakati obanga teri recording and simanyi video gundi tugenda promoting tutya Uganda. Mulowooza Uganda baji promoting by only tour minister of tourism ina budget yemala. We promote Uganda in many aspects. Abana bali ku World Cup nga bakutte flaga yaffe nga bazanya byawo. That was promotion. Yes. Omuntu okujja n'abantu abantu bajja n'abazungu n'emikwano gyabwe egy'ensendala kati ng'atuuka nga mugamba nedda ku airport yaffe tokkirizibwa ku record. Muli basiru management, muli basiru era mbaweereza obubaka special komanyoko to you. Temujja tutiisatiisa nno amaanyi gammwe gaakoma dda. Ngenda commandinga amagye gange aga social media gonna tuka kuchisawa recording tulabe manager kyogenda okukola toyina kyojja kukola ogwe manager waka simanyi civil aviation kumaanina toyina nebyo bipande byo bijewo mangu nnyo. You cannot stop people from taking pictures at the airport. Airport is a tourist attraction center. Oba oli mubbi yiye engeri endala jobba sente yiya netoteekawo restriction za kisiru. Ongana okwate kesi yange nga bagitaddeko boarding pass oli musiru. Ongana okwe recording nga wenfulumye ku airport oli musiru. Gwe mbwa ya manager simanyi management civil aviation komanina tosobola nga tongulira nga ku ticket kungana recording kintu ku Entebbe airport. Airport si ya kitaawo oyinawo kalimu genda okole walala kumanina oyina kola ku airport kulire embuzi eno mbu management. Temusobola gana bantu kutekinga bifaananyi ku airport. Airport is a tourist attraction center. Mulekerawo obusiru mumaze okukakasa ensi mwe mukulira okubba abantu n'okumenya emigugu gy'abantu okumenya kuviira ddala mu management. Yes, ngenda kutuwa kutusenga temunjagala isoke sijjangako munjagale siri mwana wammwe saagala kunjagala mmanyi mumanyira okisangawo kyonna kitadde amanya simanyi wayogerera airport kumaanina airport ya nnyoko tewagisangawo olowoozezze kati ku mulembe gwa Museveni mulekerawo obusiru management mugende musiwolire ku baana bammwe. Airport ogisanzeewo akalimu wakakakola yaliwo nga toliiwo era ejja bbaawo ng'ovuddewo. Stop this nonsense na. Nja basindikira amagye temukyasobola. Nja sindika amagye ku airport muwulire nga buli week bagoba. So mweddeko be serious with the Ugandans. Oba temusobola kukola means zikendeeza ngeri gye mubba naye nga mwagala ate muteekewo embeera eyedda imprisoning people. Kuguna omulembe gwa digital ng'ani gw'obuulira oli ku kawunta tokwatanga ku simu ya miliyoni 10 ostopinga omuntu alina iPhone 14 yikyuli oli musiru. You are an idiot. Musimanyi manager genda omanaginga ennyoko
totusiriwalirako Entebbe tujja giyitako twagiyitako ku Gwamini twagiyitako ku Gwobote Binaayisa Waswalule Muteesa Titokero Ojoko toyina kyotugamba naawe tusiriwala mbu management civil aviation kumaaniina mujjewo ogupande mangu nnyo gwe manager bajja kugoba mu ddakiika tewali toyina kyoli oli nsiriŋŋanyi Gasiya aleega gutwembu manager omanaginga kimbwa extortion of people choita management jawo ogupande kumaaniina tugeze ngenda kujja onyimirire muto ngano okulikodingo jawulira ichuli yani chuli alone out of the Ministry of Education Ministry of Education sitegeera bannange basomesa beba tusomesa nebe basinga okuba mu analog jonna genze wali ku Ministry of Education bajje yaga kooti agedda bonna besombye abasomesa batuddawo bamukwasiza olukalala kyokka bakadde obunamba butono naye bali mu kkebera ebintu ebiri bogus ebyedda. Why can't you advocate for system nga UNEB esobola oweereza essomero amanya ku kompyuta ne mutegeera ne bakeera mu kibuga ne batuulaawo be bakadde abalina ebikooti ebiddugala abasomesa baveeyo bonna toyina kyoweegomba ku basomesa balina n'olaba omusomesa ng'ekitogi kyonna mukyafu nti asomesa baana bo bogus naye ali awo bakutte ebikalala. No wonder good schools never appeared. A government mulina okuba serious. We are in a digital world. We can no longer do things ebiri backward. Ne muddira abasomesa mu mulembe guno ne batuula oli ne bamukwasa olukalala mbw akebera mannya ne bamala obudde kyemuva muli sad. Teachers temulina good look on face. You are sad. Kyemuva mwonoonya abaana baffe ne mumala ne mbafokota mu buwina emize emibi ne mugiteeka mu masomero kuba muli sad. Mwagala kubba baana mukwana baana masomero ag'amaanyi gadda mu kwebaka ku baana kakati abo nabo bali awo nti nno gavumenti mu nsi eri digitalized. We would expect teachers association and commissions to know that mu myaka 5 tugenda kuba ku virtual world. Ensi yonna yeetaaga technology at its best. Ministry of ICT mwina kusooka ku implementing technology system mu masomero batya n'amalwaliro nti omuntu wagula panademula guti yitaaga tambula n'ampapula abateka butesi mu buli clinic ngekuwa naye ekyo kale kiri biga kuba kyetaaga database mungi naye ekyamasomero ne mulemu kuŋŋaanya amasomero ne mukateeka mu ka app ne mulemu okubanga UNEB esobola okugamba buddo list yiyo negenda ku screen zino zi projector amanya ne gaba manene nene baba wabulisti nga bali awo enjala ebaluma beba kopi beba kya balina ebikooti badda omanya asomesa tebava ku mulimu natunudde nengawa ekyuli bino ebintu bya kisiru. Ensi yonna eri ku digitalization mukyali mu analog ate mwe mutusomeseza abaana teri mwana ayinza kuyita. No wonder tusobola kukola wadde empiso kuba abasomesa nabo bye batusomesa oba babijjawa bakyali mu analogo. How can you wake up in the morning headmaster nk'oyoyo boarding school n'ovuga olugendo v'enk'oyoyo matale n'ojja ku Ministry of Education nti bakuwadde lisiti olabemu abaafuna obuna naye bannange obuna kintu kikulu mbeera mbwogerako nga munvuma naye kintu buna mu P7 kirala wallahi obuna bukyali kintu kinene nze nakitegedde nti ate nkyalina okwewaana getting for era gavumenti ebala nega abafunye nnya batono abaana basomye bubi badependinga kubafunye nnya fa abafune nnya wenjogeranga ekitaafuna nnya kigamba twale eri kati oyina kinine nnyezo okitegeera nga kinyiiga kuba kyo tekyafuna nnya tekiri mu baafuna kati kiba kinyiiga bunyiizi isi etwale eri pise kuba kyo P7 tekyayita naye abasomesa
ebyo byonna nga bibatuuseeko twayimirira nammwe mu covid nzijukira katono bansibe nga ngamba abasomesa bayambibwe era mu butuufu buli muntu n'agamba yikyuli oyogedde nammwe mwennyini association zammwe zagamba nga yikyuli otwogeredde ng'emimwa gyammwe misibe Museveni mumutiira ddala naye kati ffe nitugala tujja mugamba fe abamukolera ne musanyuka naye ne mwegatta mu bba abazadde sukulu fiizi n'afuuka bannange buli muntu n'akuweereza Isma yogera ku sukulu fiizi Isma yogera ku sukulu fiizi Isma yogera ku sukulu fiizi kuba bamanyi ndi wa gavumenti naye waliwo ekinsukkako ate guno omwaka nabalabula sipangisanko muntu mutwe I will stick with the people mubeereeko ffe y'abasomesa mwali bubi mu covid ne tubakwasa ne kumanda gaffe panikeki ne mutukaabira simanyi nakusomesa you remember your teacher re naye amasomero gammwe tegalina masa eri muzadde takoma kuleeta fiizi ne mumuggyako ebintu bingi ate n'ekifo ne mukimutunza abazadde bankubidde ng'omwana ayina 5 naye ng'ate bamusabayo miliyoni 2 ayingire essomero nti kuba talina nnya mugambe genda mu ddala siteeka nti alina okujja mu liryo naye abazadde bambi balina ennyike ku mutima tebamanyi oba baddukire mu basomesa oba bawoobe mu gavumenti babalabanga mmwe muli muntu ki omu Minister of Education mu improving ku system zaamini zadda ebyo byokugabira abasomesa empapula olukalala basome ebyo ebintu biri backward Mr. Ogwanga oli muvubuka muto state minister mpozi oli wa sports naye akola mu education mu butuufu weddeko lowoozaako ekintu kyokka kyemusobola nga tufuna ennyonyi ezirwana Museveni yeefaako ku majeege Museveni yeefuddeko omusajja oyo ku majeege naye mmwe ne mugaana okwefaako mu education ennyonyi ezirwana tuzirina zinnamunkanga we can have a digital system kuva ku UNEB ng'egenda ku buli ssomero nga teweetaaga kuzunga ng'essomero liteekako butesi projekita buli muntu ne yeekebera naye ebyo ebintu bye byaliwo nga ngenda ku university Makerere muyina okujja n'oyimirira n'otandika okukebera fakalute ku fakalute kikusange nga yemmwe abataasoma bulungi fe bayikyuli ekikulu tweraba mangu okebera ku lo buli wamu ng'erinnya lyo weeriri naye ebintu bya analogo biremesezza Uganda emabega ne airport obubbi obusinga bujja lwakkeberakebera bipapula singa ebintu bibeera digitalized internal affairs ebeeteredde buli kitongole yuwala eyaterera wali we bakolera tusabe Katonda naye newe tulwana mu mitima gyaffe tuzaalibwa tuli babbi mitima abasente tetumatira buli mukisa gw'ofuna oyina onnyigiriza banno oba okola ku airport Miki bye yagamba nti buli muntu ali akalimuke naye bambi twandibadde ku love Uganda build Uganda abantu bonna bampandiikira simanyi Isma yogera ku bakadama bakadama babadde ki ensonga omanyi nnyingi eziri ku tebo yange nyinza okukebera nga nina fayire eno nina ey'ettaka nina ey'amasomero medical store ababbi b'eddagala kati bakadama mumusooke mumbuulire mubadde ki kuba bannange ate ensasa geegudde bamanyi be bantu bokka ekibatuukako kimulina otuukira nedda tubaagala nnyo naye gavumenti erina ebintu bingi at stake tetunula ku kintu kimu tetwagala babatte ate nga twagala tutya babatte when you are bringing us taxes naye tekitegeeza nti ensonga zammwe zokka ze zirina okukolwako tukyayina ebyeducation tukyayina ebintu bingi bye tuli mu kukolako naye nga mubadde ki what is it this time yes how are you doing bane nakooye nnyo nakuleggulu nakooye nnyo natambudde ebintu byawala nnyo ate Minister of Education yakola mu department zonna Minister of Education yabeera omu Maama Kata ne Minister of Education erina department yes
Sports, National Council of Sports, ine mitendera toga ate ani minister. Minister head na ya ina abakola deep down under. Aina abali kurutinga mu technology mu ICT mu aguli. Ye overall minister. Don't mistake the two. Minister, senior minister, bamutera ko junior minister ne bamulondera ba permanent secretary no ne bamwa permanent secretary ba under secretary abo bonna badukanya ministry. Yes, loud and clear. Yes, Maama yafuze bulungi education kubanga tutenga ababbi bangi ne bamutiisa amaaso kyovola banga tumuteekawo koza ababbi bandiyitiridde ne bantu bangi abatiisa Maama kataha amaki amaaso abandiyagadde okukola ddiiru mu Ministry of Education. Then ate ne state way Mr. Muyingo is an educationist. Omanyite mwasoma toyawula oyizoga is an educationist otegeeza kiisimu. Educationist abantu abali obsessed in education wa masomero gotoyinza ate musinga kutegera bya masomero more so a very educated and brilliant man. So therefore tusaba government nga wegula ennyonyi zinamunkanga nga tulina na lutalo nenga tulina okwetegeka twetegekere technology ebirala byonna naye tusaba parliament mu allocating technology sente mbalabulira wanensi mu myaka 5 omwana atamanyi computer talina kyagenda kukola talina omuntu yenna mu myaka 5 nga tomanyi computer tomanyi smartphone you cannot trade online you are in deep trouble. Nkugambe tugenda ku virtual reality zigenda ba glasses nga oli Mexico ngoli Los Angeles ng'otuuse nga era olaba abantu communicating eddanga obuli omuntu kijja soboka ng'awakana babagamba TV z'ebibuto zigenda vaawo tufune bwa flat nga tokikkiriza munaite bagamba tujja kwogera n'abantu mu America nga tweraba nerale nga tokikkiriza ne kino wekiri tugenda mu virtual reality. Government muteeke sente mu technology on the airport in education and health care. Ebintu ebi musooke mu bibeeko eddagala muliteeke mu database. Naye nga temutadde eddagala mu database okubba eddagala mu MMS state kote kuli gwayo. Yes. Naye senga tufuba ne tukolako database za bintu ebi education engeri system amasomero gye gafunamu result n'otuukayo nga teweetaaga ng'essomero likuwa bwina message tititi oba onoosoma twakuwadde ekifo wano St. Mary's Kitende tukwaniriza okuba ng'ojja mu ssomero lyaffe titititi ng'omwana alina ka message nga Museveni wabeera mu campaign. Hello, this is Yoweri Museveni. Olukuba essimu call tune aro, this is Museveni. I want you to give me your vote. Kati omunakyala gy'abamanyi ayogedde ne Museveni. Allahu yaalamu ne bw'olijja n'omusaba akalulu emirundi 4,000 tali kulonda. Museveni mugezi abantu abaagala owulira ku ddoboozi lya aro. This is President Museveni. Ekyo kyokka n'amulonda ebisanja ebirala ebi ng'agamba bannenze nayogera ne Museveni. Tuongere mu technology tusobole okwamplifying education atuuke ku level wetumwokolaki wetumwagalira. Otherwise abaana baffe basoma temuli basoma fa nze sinalabayo banneeka naafuna nnya oba tofunye nnya nze mba mmanyi nkyakusinze wadde natuula mu 60 P7. Happy birthday Chuli loading. Yes, birthday yange loadinga naye nga yakalodinga tebayisize etteeka nti teri kuzingazinga ssente ekimuli kyennyini kyembadde nninda naye ogwo ŋŋenda gumenya naawoza. Temuyinza teekawo tteeka wengenda okukola birthday bampa ekimuli ekyetoolodde ssente ate we muyise etteeka Bank of Uganda naye mwagambye za Uganda katama munteremu za pound ate ogeza ogambe nti osanze nnyonoona ssente simanyi kuzannyisa ssente
kati n'abazirya mu mabaala bano ab'ebweru nga bazimansa nabo mubaganye wabula Uganda bagiyita kiweneenya amazina Uganda n'abali esente mubaganye simanyi awo factory is nendaba bapostinga teri kukwata ng'ozanyisa sente simanyi ku Valentine omanyi mulina nnyo nammwe omuzannyo oluusi ebintu yammwe sibikkiririzaamu but ekimuli ekyo nkyetaaga birthday erimu lataleza wano bazaliwe babeera Bashira Gashumba ba Brians abantu ab'amaanyi mu showbiz we batadde pate ya Ichuli tosuubirayo ba Maulana and Rain please ono si comedy store mugende wa mwanji tosuubirayo abantu bangi botajja suubira ku guno omukolo guno gulimu Brians Latibu Abani Latibu Ambassador Berea Abdul Rashid nkugambye gulimu ba organizer naye bikinyi kye mufa nange mu bantu bonna muze gwe mulabye okukolera pate wetyo Abani Latibu njagaza ki kyennyini nkimanye omanyi togenda watali sente Abani Latibu oyinza okuba oyagala kunkolamu sente omanyi simanyi ng'egye bakolamu sente muntu n'Abdul Rashid naye nga pate yange ekigibateesa ku DSTV kiki nnyo nze abantu bange bali katwe owino tyate Ichuli tugenda kussa ku DSTV Ichuli simanyi lataleza naye waabalonde waliwo abatagenda kujja ku mukolo ng'omanyi gwe tutalina kuyita muteekewo tugende ogambe Ichuli ono yeesonyiwa omukolo gwo Brians nkuwoni nga tompe ekiteeteeyi nti no lwe lugoye lwontungidde tompe taliiko mapeesa mbu simanyi ndage 6 pack aga katisi mpa olugoye olulungi tompa gawuni nga gwe zooyambala saagala bantu kunkwatira ku gawuni nkuwoningiddewo anti yagenda okumpa engoye keizi kigenyagenya olingiriza mu mikolo n'obuuzabuuza ebibuuzo ebitali musimanyi omukadde okimye eki weewala omukolo gwange kigenyagenya ekyo nkubuulirirawo ojja ku mukolo toli muyite n'otandika simanyi ennyambala teyansanyusiza gwengaani omukolo ogwo Shira Gashumba gyali saagala keizo osisinkane Shira ojja kuddamu oyogera ebigambo binyiize Shira ya kampostinga ku Twitter wane Uganda fuba nnyo Shira akupostinge kuba big deal juzi nali ne Shira Gashumba wali ng'ayogera ne Doni Jaze simanyi n'amala n'ayogera ne Burna Boy ku video wendi Burna Boy nankubira jambo nga naye tantegeera Shira Gashumba big deal kati fuba nnyo Shira akuteekeko ku Twitter munjereka kuba tasobola kuteekako munyiiga nenga takuteekangako gwe gamba bugambi Ichuli mwenna abawooza kya bulijjo leeta screenshot nga Shira yakuteeka ku Twitter ye olabe nti no Ichuli wamaala obadde ki sia amagwanga mujje kamiliyoni nga 10 February bebekulu wa mutima mulungi sajja yagenze mu lyaso n'ateekamu energy abantu bonna mu nsi beetaaga omuntu nga bebekulu mu butuufu ogwo ogusajja muyinza okugwogerera ebintu amafuukuule yes satali 100% naye omutima omulungi ayina kubanga ebyo byonna byakoledde kamiliyoni bebekulu ayinza otegeka omukolo kamiliyoni n'omulanga amuwadde drop yokka ng'agenza America kamiliyoni bebekulu abalaze pikica ey'okweyisaamu ng'omuyimbi ow'amaanyi supporting one another kyekigenda osobozesa abantu bonna okusobola otuukako waggulu webale nnyo Gagamero boss wagenze ku lihaso kamiliyoni webale kutuuka mu budde ku lihaso oli serious kamiliyoni ku luno I've never seen kamiliyoni serious like this time nebaza nnyo Maestro Studios mukulu owuma for the best gwolina underrated we appreciate you under tetukusiima naye nga owuma okola omulimu omuki
omulungi. Big events same thing apply. Webale nnyo byokola, genda ku supermani ofune package ya Easter ntwala 3 kuliko wine bath tub simanyi massage oveyo ng'obufumbo obuzizza buto omukazi nga bamukuuseeko mu bisandi muno bamuyisizaamu salt mwegadde buto musobole okuddamu second half omwaka muki mulamba. Supermani ya the answer. Ajimiti ali Mityana, Ajimiti ali Luweero, sole Luweero, gendayo olemedde obufumbo oyokyezza entamu osiriiziza essuuka oddugaza masuuka, gendayo ewa Ajimiti eri Luweero. Funeral services Uganda babayita otegekere okufaako obeere ku garanti nga boda ne bwekkoona ku makya omulambo gugendera mu casket gula ensonga eraga tigweyongerayo mu ggulu. Enterprises ebaagala nnyo bayita mugula ennyumba mu Palm Villas ate ne Nakivo Stadium yegenda otumalako ennaku y'ebisaawe kati tulina we tugenda sambira qualifiers Africa Cup of Nations tulina kukolera bweru. Amiisi Katonda yakutuwanga kirabo ekyo ekisaawe kyekigenda omumalawo buli kitubonyaabonya. Nannambole yafuuka hoteri simanyi running runaawe yaki ya pikipiki. Amiisi gwe wekka tulinze ekisaawe kiggwe ennaku egwe muli mutya mwenna. Timu Shibaholic, Timu Spice Gadget si tusimbudde nabagamba industry awo wenjagala King yourself yaddamu kufuna mbuto president kutumidde kasita omukazi asalaasala obuviiri obwo natandika omumalako nga takyalina wiigi ng'omanya ddako ddayi viiri ziddako kweru awo buli muwala yenna owettutumu kasita omulaba ng'enviiri zigenze ku kaati simanya inolonga wanti eyange omanya maneya ne mie King yourself nkwagala nnyo webale kubeera parent proud mother ate nga yes osazeewo ozaale lumu okomewo 226 naye ba music anaabanga elichapo.com kakati olutalo lwa Spice Diana ne Shiba terusobola kuggwa lwatandise buto kati je n'omuzinyi gwe baasibye oyinza okugamba asula wuwe abuuke simanya atuleyiringe awo wonna akyomooza Spice naye ali eryawaga era notatulira luvamu tulina oddusudiya paka Spice wayita ku Shiba namukubakakokola yes industry bwete mwe mwagiza musimanyi support each other we are sister wawa mwavaako mu lubuto mwenna. We don't have enough resources to share. We must fight for every resource. The world is for the strongest. Only the strongest survive. Kakati ngodira business roja ngoleto omukazi ng'omugatta ku Spice omulabye empala najayina ku Spice mazima tono naye simolo tagenda Spice olaba yakanze dasa nagwanja kukube ngumi naye Spice wesonyiwe simu lwaki tonkubira ndabye yate gwakedde ovuma mugayo simanyi twagala nnyo balabwa agenda nnyoka akuyimbire. That is my girl. Yes temujja ku intimidatinga brand zange waliwo omuyimbi we mwagala ddemu. Yes nabatanzi namugumya kati w'omuyingirira wakuyingirira w'omuyingira simanyi Proud Rwasa X nga kuweereza special komanyoko mu comment muyina okumanya nti n'abayimbi bantu. That is my Spice. Si buli Tiki Tom and Jerry ajja kujja amanyire omuyimbi wange. Shibaholic tubamanyi muyina fake account tugenda bafiirako ku luno mutulaze omutima omubi. Spice Gadget temussa mukono luno olutalo lutandika butandisi. Don't nemwagala entalo wetwogera ku NSSF nga temulabika naye bagambe nti Shiru alwanye ne Suna Ben emisindi tugenda wa Ichuli the raw material Ichuli yalone
bajja okukuba kabaye entandaalo okumanyira akasajja kali kakambwe bukya ajja okukuba kabaye entandaalo butamuwa kitiibwa yamuwonize naye nga mukulikeeyo nnyo wa Moze Radio mwebale nnyo nange munneebaze yakoze tribute ya radio eyakabi wamu ne Salayenza Hitmax 256 wamu ne Walter Photography to create such a beautiful image. Mwenna yabayingidde we did a wonderful work. Newuunya abanewuunya ku ati wange. Olwokubanga Hitmax 256 ansinga konti gulige kaliya tekitegeeza simanyi kuba. Nasoma painting student. Kati gwe otawa painting wategeeramu ki gwomanyi. Naye nga siri wa mayumba gokka. Nsinga na kumanya bya wallpaper. Kati ebyo gwe nkubira ogambe ichuli. Njagala ekifaananyi kyange kino kinzigiremu bwoti. Olabe naye ndi oyo Picasso tonkubira ngo oyina $100. Ekyo kisinga ku $100 naawe. Ekyo kiriko sprays tuzijja wala era ekitulemesa obikola spray tebazikkiriza. Naye senga sprays bazikirizo ziyingiza. Mwena twandibakoledde ebintu ebyakabi bingi bye mutatumanyiiko mutulaba bulabyawo nooza ekiri akeera okwogera izi starape mba mpona bizibu nejjamu anga nenjoka nyombako ne Ministry of Education anga neva nengena meeting amisi nga ndi mukakkamu ne twogera business. That's how I do it. Ichuli alone. Yes. Bujingo yabadde ki? Kadama life matters. Yes, your life matters. What has happened to your life? I'm still katomanye naku zino ngendera kuki messages. Message kati nabadde ninajo education. Ngate nina nnyo za internal affairs. Kati neza bakadama zize ne file badde wansiko kati kanjiyitemu mubadde ki? Mugenda okukola ne mwebaka kuba walabu. Najja nakuba kubanga oyagala gaggawala mangu. Obulamu bwammwe kikulu gye tuli naye mubadde ki? Sindi ali lubuto olwokusatu. Yes. Airport jajja airport nagimaze dda lwaki ozuukuka leeti genda osenye mu musimba oyo afuke. Uganda has no ambassador in Saudi Arabia. Bajja teeka ya ambassador. Picasso atandika mu mitwalo ja pound babuulire tojjango onsabe yo painting ngompoleza nina miliyoni jesonyiwe ezo ziri mu miliyoni 10 plus kyova olaba radio tumwagala nnyo awo tewali kyalayisi $10 tonkubira. Yes kyova olaba nsalawo nembikola ku time yange kubanga mmwe abanayoga temutegeera art kati oyinza okujja nonkubira ekiri tagala ekifaananyi wekisa n'emitwalo 7 ku maaniina simanyi ekiri ekyo ekifaananyi kiri mu miliyoni 10 ekyo kye bayita Picasso. Yes ekiri alone. Edimeza yatandise kive kalangalo mukoleyo kive mitooma kubanga bannaye munagenda okujjukira nga kive Bulaaya atuuka wa addukira ku supidi kive Bulaaya. Kive Bulaaya ate kati ngenda mukolera eryeka kiri twafunyeyo ika 16 baziwadde muto wange adeveloping simanyi optic farming ono gwatulaga. Tonyomanga muntu bannanga awanise mukono. Omuntu awanika omukono aticha ne bwalwawo mulonda amala n'amulonda mwaseka kwasibaga kato aina eka 16. Oluvannyuma lwa gavumenti otunulira ebintu byakola baga wano kakiri wetugenda okudda nange kwendi nze Isma mbeera mpanika omukono sireka bantu oseka kasajja ngako kagezi kagamba government bintu byenkola tume government naye eri ku modern farming ubu video bwe mulaba ng'obuzanya naye butuuke wa president bamuyise ne bamugondo mulaki ekibi kira ika 16
anga tewali agambako gwe ne ichuli bidde yano tichampamire how are you doing kwagala nnyo tichampamire webale nnyo byokola wansuubiza okunsanga ombuuzo obuntu buli simanyi what is photosynthesis sikulabako njagala aziremu ansa zange neerabe bunyumira wabula saba kalimu oli otya Leila Twaho ogamba otya Mariam Sweet kiri kitya oli otya Ronnie Pittsburgh Philadelphia chali wangaawo ne Nassa Miami still engineer Rwaso oli otya ng'osirise mwennyina zaali ate Bungereza banjagala maama banjagala naye nga kanjeeyongeremu ewunya kiri wa cocktail ladies and gentlemen ndi Uzairu Shafiki power boy ugamba otya Uzairu kansubire muri bulungi bino byonna twogerako bannange naye ate sife bakozi ba polisi togamba ichuli oganya okwogera ku kino ebyokwogera nina bingi n'amataka luli kati mwe mwanzijja mu byendimu luli nali ku side edge nga wano ne mugamba kino nga ngana buganyi nene mwana mugamba nedda ichuli totunda bwongo bwotyo nenzira kati njogera ku nsonga sikyayomba saagala kuntwala mu misango nasalawo nsavinga abantu 226 ansange nga siina damage naye mwantamya akavidiyo ka miisi bannange mwantamya akavidiyo ka miisi mba ntudde naye nga kajja mba tutambulanga akavidiyo kajja mwantamya akavidiyo ako buli wenkalaba ne nga bannange penge yakola kikwolwo kiki yateeka mu byokunywa byange nga simanyi omwana oyo nze nga nva muntamiza akavidiyo ako nekana akala wishalukiru twali mu campaign omusana nga gunjokyeza mu mutwe ate nze nalowooza they have attacked Uganda I meant rebels naye muntamiza akavidiyo ako neke bankuba oluyi mwezira ichuli kolayo kintu ng'akavidiyo kakomyewo newenjogera ekirungi akavidiyo kako ndowooza wendimala okukubya posta za campaign awo abanupu mulyoke mugyeyo akavidiyo naye ebyo bikadde tujja kuba tuli kubipya ichuli ya loan ndi wakulondebwa mwantamya akavidiyo maama omuntu n'akola akanyama najja nga yenna akuyita kaati kyokka ogenda olaba ddakiika nze Isma si kale bannaye tuli mu top zino zonna nkovu ezo zonna nkovu kibuli onkuba otya nenkaaba ezo zonna nkovu nkugamba ezo zonna toyinza kuba jeno nga toyina nkwagulu naye no tayina katambaala akaesaga twagaana abantu we batyo kajuukirinane basitula ennyama naku kyangu ositula ennyama ennene ng'onywedde viimu naye kyangu okgenda mu jimu ate n'okola adinesi nze ndi adinesi gwe mubiri nga guli wamu si bino najjanga roboti ne oluyiru wakwata minyira wakaaba wavuga. Why did the police arrest that man? Medimo abantu bagenda kwekyasa nnyo mofi nze nga nekana medimo sinategeera kyabaddewo, but I mean waliwo ekigambo ky'oluzungu kye bagamba too painful to cry and too painful to stay quiet, yet
too grown up to cry. Literature wanga agenze waya. Too painful to keep quiet, but also too grown up to cry. Kati ako katumino kasalira mu medima kayige. Nti osobola ofuna obulumi nga bungi nga tosobola ku keeping up quiet tacho bolaba. Wala kusala embalu obe kuba empiso kagama obulumi bungi tosobola keeping up quiet. Naye ate nga you are grown enough not to cry. Chovola bantu mu buto bakuba empiso n'okaaba. Sawa nakusiga onebwe okula tekitegeeza nti empiso tekuluma. Naye because you are too grown to cry. Yet it is too painful to keep quiet. Kati your situation made more jeyesanzemu. Sandyogedde ku nsonga ezo nazivaako. Naye it is embarrassing to have a body like a medimo. Ne bakuba obusaayo buvayo bubiri ebizaayo kati ani aliddamu ndi ate wane Uganda kirungi ojja Mukama obwawana ate bukambwe medimo bajeno zino baseball bat buno buso baseball bat kati oluyi banene naye wakawambwa oyo wakase wambwayo omusajja omukulu ayina abaana internet etagenda kujjawo bintu ebyo ng'okola ebya gravity ebya jjenje mu kituli nze mbatidde nze Isma sisakaaba mu intaneti sisamalamu bafaani manyi bamanyi ndi Spartacus ichuli Spartacus ate nkaabe